wakati w'abakyala abayimbi mu industry azirina kyezigattako? Mukyala Napi kyesooka okugamba kino olwaleero nazze kweyogerako nga Naira Ali saagala mbadde nsaba busabi nneme ate kuyingira mu nsonga zitankwatako. Tetwogera ku bantu abali mu ntalo zaabwe, twogera ku ntalo ezibaddewo ebbanga lyonna, si be basoose okubeera mu ntalo. Twalabakaawo n'abasajja ababeera mu ntalo nga gwe bw'olaba industry ya music ey'abakubi b'endongo bwe wabaamu amawulire agaago bwe gatyo galina kye gongerako. Mu butuufu engeri gye sigabeerangamuko simanyi, sijja kulimba nti galina kye gongera. Maybe kiyinza okuba nga bo kibakolera ng'abantu ng'abantu oba ng'abayimbi naye I can't say anything about it because sikiinaako bukakafu, sikiinaako bumanyirivu. Emabegaawo twalaba wali ovuddeyo wandika n'owandiika obubaka bwo ku social media zo bapresenta ne baproducer batazannya ndongo, bazannya ndongo y'aba basasula bokka. Charlie sorted. Abanange Uganda abamu basukka okukuba ennyimba ezitali zaffe, basukkiriza okuba Omunigeria. Tetuganye bagamba mbu music waffe tali up to standard, tali biki. Naye ffe nga ffe tuteeyagale bwe tuteeyagala. Tewali muntu agenda twagala. Mu bibi byaffe ebyo mwe muba mutwagalira mutuyambeko n'okuimprovinga. Okitegeera kubanga n'aba Nigeria nabo tebatandikira wali tebali waggulu nabo balina we batandikira. Okitegeera balina we baava naye balina support y'abo abantu supporting aba ne wobo ina nze ne wensanga Omunayuganda nga alina kintu kibi wa naye ne musanga wano ku America nja mu supporting oba mu supporting kuba mba supportinga kyange kyewaffe ate ensi zonna na wano n'Omumerica yennyini supportinga mu munne. Okitegeera mu nsi zonna gye tugenda buli omu supportinga wewe okujja kufa Abannayuganda. Ffe tetweyagaliza, ffe twevuma, ffe tukola biki. It doesn't make sense. Tekituyamba kituzabuza mabega okusinziira ku nzi. Omuziki ke kayimba akapya okuva ewa Naira Ali kafulumye mwaka guno. Kafuluma 2022 actually. 2022 nga gwako. Kafulumya 2022. Naye video nenjifulumya 2023. Nga bw'obimanyi nti nkolera wano then nembiweereza Uganda bino editingibwa ebiseera ebisinga bwe nkola wano oluyimba mbeera nyina okuteeka footage ku hard. Actually let me give some people ababadde tebamanyi nga bwe nkikola maybe an advice. Someone olumu yambuza n'okumbuuza okola otya wano no shooting ate ng'olaba Munnayuganda ye yakoledde video. So nfuna wano omuntu nankwatira video nankwatira nga bwe nkyagala oba nga nze like ne ba director bange tuba tukirabye and then I put the work of footage yenna yenna muteeka ku hard drive oba ku flash drive ne muteeka ku DHL ne tumuweereza Uganda natuuka in not more than 5 days. Bw'atuuka Uganda ne tumufunira oba tuba twasazeewo ani agenda oku editinga nga wobimanyi ennaku zino editor msimanya color grading biki okitegeera. So muziki yalwawoko bwaki yayingira mu guno omwaka nti we were looking for the best. Twafuna ba color grade abenjawulo and they didn't really bring out what we wanted, so we had to find omuntu omutuufu. Actually neera video yavaayo, it's not exactly how I wanted it. Nze personally nganze naye nali sina budde ate kuddamu kufuna footage ate mu shipping ate muweereze paka wano ne color grade wano ate abinterview. So ne tugenda n'ekyo ekiriwo nga bwe kyali. But it was nevertheless good work. Kale akade katuweddeko bafanzi bo baabo mbakuwadde bagambe kyonna kyoyagala okubagamba tubasiibule. Kyengenda okubagamba mu butuufu kyensobola okubagamba essaawa eno, Naira Ali still doing music. Keep watching Naira Ali official. Ekirala ekyakabi kye mbaleetedde bannange, there is Purple Coat Studio twagiguddewo mpya awo e Nalukolongo. Musobola okunoonyerezaako about Purple Coat Studio. Tukola videos, tukola audio, tukola buli kimu. We have a very, very big warehouse with sets already made for you. Ojja buzzi ku studio n'okola ekintu kyo. Teweetaaga kujja na kintu kyonna, just come as you ne director wo gw'oba oyagadde. Very, very soon tujja kuba tubafunira ne ba directors awo abakwata video, engoye, costume na buli kimu nga weekiri. So we have a very, very big warehouse na buli kimu nga kiki set up.
please go to Narukolongo or find contacts on my Facebook and all my social media platforms. Musobolo kubanga mutegeere kigenda maaso Purple Code. Otherwise, Naira Ali, Purple Code to the world. Keep supporting, keep loving. Bagala nyabaka. More music coming through for you guys. Kale, thank you so much. Webale akadeko. Nange ngenda kubasibulira wano abatulaba ngenda balekera muziki video ye luyimbo lupyo kuva Naira Ali lwayogeddeko ate twongera okubeera nga tululaba nze Florence nampija program tuchachanche mbagala nnyo tusenka n'olwenkya lwakuna nyimba 10 esinza okubeera nga zikwata mu week ate 10 mpira ba 10. Have a very good evening.